King Saha, nali ku supremacy. You attacked me and my team. Omuyimbi Pallaso avuddeyo ne yeesamba munanga ate ku bibadde bitambula nti nno munanga ate olulumbaganyi olwakolebwa munanga ate ku King Saha emmotoka eryoka munanga ate eyonooneke. Agambye nti nno nedda bannange King Saha alina munanga ate bakanyama nga nayitawa munanga ate okumutuukako. Bibadde bingi nnyo omuyimbi Pallaso munanga ate byayogedde, so nga ate ne ku King Saha munange security agyongeddemu era nga bapromota batandise munanga ate omuwa obukuumi ng'agenda ku show ng'atuuka ku show. Byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako, so nga ate Ziza Bafana avuddeyoko n'atabukira munanga ate abakulu munanga ate mu Federation okuli Kenzo Kosate ne Shiba. Omuyimbi Pallaso avuddeyoko munanga ate n'atangaaza bukyanga munanga ate obulumbaganyi bukolebwa munanga ate ku muyimbi King Saha, emmotoka ye batuuke munanga ate ogyonoona. Omuyimbi Pallaso abadde tavangayo munanga ate kwogera munanga ate ku nsonga zino. Omuyimbi munanga ate Pallaso avuddeyoko munanga ate n'agamba nti no bannange nayitawa munanga ate okutuukako kuba bodegaadi bonna b'olina muganda wange bibadde bingi. King Saha, nali ku supremacy. You attacked me and my team. No injuring abaana. No mala, no kera, no flipping olwokuba mumina ebigambo bingi. No gyogeza, no nyabuli sympathy. But now you're spreading lies again. Internet esibye banje ekintu kimuba ne mutulage ku evidence mutwaye ku evidence. Nze olwansaba evidence wa byenjogera yaliwo, ejambiya yaliwo, ka video ng'olumba kaliwo, kuba kuzi video ze mukwata bulijjo zitalina makulu, temwina yadde ekifaananyi, muli ku linnya lyange. Kwawo bakanyama bwe mutambula ne bayika bonna ku mafuta nga nkuyiseewo okutuukako gwokwatwako naye oli awo sasa maze eggwanga kati babadde balyo. Bane tubeere ne logic. Muwulirize emboozi z'aba witness tezigatta, naye nze navayo ne mbawa statement yange egatta. Munanga ate Pallaso bw'abadde akakasa, so nga ate n'omuyimbi munanga ate King Saha yeeyongedde okulaga munanga ate ettabbu. Kyo salongo jibwa katandika mutandisi sagala gisubwa ate nate tebakunyumiriza nga tuli luddawa. Ono promota tali ku by'ekigangazi agambye kankwenonere ku main ow'ekigangazi tewatuuse tebakutayiriza mu bbala kangunone ku kkubo anzije kayunga ku main kati atwala kitimba wenyini wali show. Good promoter, big up on yourself. Life first, life best. Obutambi obw'enjawulo abutaddeyo nga bulaga wabula bapromota bataddemu munanga ate akasente akaweerako ddala okukuuma mwana mulenzi munanga ate omuyimbi King Saha. Kaakati waabajja munanga ate ku show oba show yaawa. Omukulu ebintu yabyongeddemu ne promota weeruweero ensonga yazitegedde eza security kabangali kati ye mukima. Omukulu ensonga za security ennaku zino azitwalira ddala nga nsonga nkulu. Kuyina okubeerako kabangali nga bw'ogezaako munanga ate okulaba mu bumu obutambi munanga ate obw'enjawulo bwe mbadde ndaba obubadde busasise munanga ate ku mikutu egy'enjawulo. So bw'atyo munanga ate omuyimbi King Saha bw'akyalaga munanga ate ettabbu. Simanyi yonna gye binaggwera wabula nga ate n'ebitambula simanyi munanga ate ndowoozayo. Ku ludda lw'omuyimbi King Saha ye agamba nti nno munanga ate Pallaso yamulumba.
era nga munnange ate webigenze nnyo viral nga byogerwa munnange ate ku social media kyokka nga ate ne Pallaso ndowooza munnange ate omuwulidde ng'ayogera agamba nti no ye tali munnange ate mu kino ekintu so simanyi oba ki ekigenda mu maaso munnange ate byonna mbikulekedde munnange ate mu comment section. Ziza Bafana avuddeyoko munnange ate n'akukkulumira abakulu munnange ate mu federation ensonga munnange ate yakasente anti anitamu ng'olwamukabye kati kano kakenzo kadduse edda kakuŋŋaaniza abantu babadde wa shiba nga bali ku AGM mbusimane kati baleese AGM kubanga be baddako nammwe abalidde obusente bali ababadde balya trillions of money ez'omuwa omusolo nammwe abalidde bu billion obutandikira simanya ku emu mwenna tubaagala munda mabega wa mitayimbwa kakati mwabadde eyo gwe Kenzo ne Shiba mwasuze ewa Shiba mukukuta mumuleese AGM kuba mwategedde tutandise okubateekako enninga buli yalya ssente alina ozireeta mutandise okuŋŋaanya abaana bonna mubadde mwagoba mwabalyako ssente kati mutandise okubakuŋŋaanya ate temunnaba kuba ebiwandiiko byonna ebimu biwulako emikono mitono mwe baana mu mugenda tuwulira mmwe muli ensonga munnange ate yakasente nga bw'ogezaako okulaba munnange ate akatambyako kabadde kakutte etabbu omukutu ogwa TikTok so kyolina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yogi naye ng'okoze ekintu kimu kyokka ku subscribinga ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update